Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo lwa Dabbi ekisangibwa e Matoga. Kanyama abadde akuuma ebbaala bw'akubye omuwala abadde asiika chips mu kitundu kino n'amutta, ng'enda bw'evudde ku muganzi w'omugenzi okumuteebereza okubba essimu ye. Omukazi ng'ajjaawo nga kufumba nampita nangamba jangu bw'otamwanyi mutowo ngamba ani nampita nangamba jangu bw'aba mutagenda omutaasi ninzija misinde kutuuka wano nga nsanga kandi kereya nimubuuza kereya kiki nangamba bankwatidde essimu ngu naye essimu sigirina essimu nimugamba eriwa nangamba sigirina bampayiza buwaayirizi. Jordan Ainebyona yakidde omuwala Claire Woyisenga abadde agenze okwesanyusamu ne muganzi we kyokka ne bafunira obutakkaanya nga muganzi we amulumiriza okubba essimu era okukkakkana ng'ayise Kanyama ono Ainebyona amukubye n'amujja mu bulamu bw'ensi. Kigambibwa nti Ainebyona yatandise okusoya Claire ebibuuzo ayogere gy'abadde atadde essimu nga bakira amubuuza amukaliza emiguwa ng'akatambi ke tulabyeko Claire nga tannafa ng'ali wansi abadde alaajana ekiraga nti babadde bamukubye bubi nnyo era nga yabadde yeetaaga okutaasibwa. Emisango wa poliisi najja okukima n'omugatonteeka kumpi. Claire nga tannafa Ainebyona yamututte ku poliisi y'e Wattuba amusuulira abasirikale ng'abatuuze abamulabye ng'amukuba be batemeza ku poliisi eyamukutte n'emuggalira. Bamukubidde wali wansi ku bbaala bwe basinze okumugondeza omuleeta wano bagamba mbu yazze wano ku bbaala ey'okubiri ng'olwedde bamaze omukuba akoze eki agonze ng'aweddeyo osekeera era okumujja wano bamutwale ku poliisi yagudde bugwi kitegeeza we yaviiridde wano okutuuka ali ku poliisi era obulamu bukoze eki buweddewo. Poliisi okuva e Matugga ekulembeddwa mwakulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango Flavia Masika esazeeko ebbaala bino gye byabadde okusobola okunoonyereza ku ki ekyabaddewo ekituufu. Abatuuze boogedde ku byabaddewo nga bagamba nti baagezezzaako okutangira Ainebyona aleme okukuba Claire kyokka nga buli owedde amugambako ate nga gwakyukira amukube nga basabye anoonyerezebweko. Gamba bannange kimuta muntu mumutwale mu mateeka Kanyama n'awanika omuggo ogenda okumukuba nimugwako ninkakwata akakundi niwe Kanyama leka kukuba omuntu bw'oti amateeka gagira okututaasa buli omu yenna omukazi bamukuba bwe bati nibamfuma nnyo bamjogera ebigambo bingi omumanyi otya muwaye kitegeeza naawe obirimu nengamba sibiriimu sibimanyi nenze ntaasa omuntu wange. Ssentebe w'ekitundu kino Rasto Bamenya asabye wabeerewo amateeka agateekebwa ku bakanyama kubanga abamu batuuka ekiseera ne bava ku mulamwa. Kitundu kino ne mu Uganda yonna okubaawo amateeka agabafuga era agabalambika n'okubateekateeka n'okuba training oba okufuna obukugu obusaana engeri y'okukwatamu abantu ebinnyo kibiddala era nvumirira embeera eno okubeerawo mu kitundu kyaffe Matugga tubadde tuli mu mirembe tewabaddeewo mbeera. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emirwano Luke Owoyesigire akakasizza ettemu lino era nga batandise okunoonyereza. Jordan agambibwa okuba nti no yaleeta omukyala ku poliisi nga mulumiriza okuba nti nalina essimu ya kasitoma yali abbye. Oluvannyuma lw'okumuleeta ku poliisi twakizuula nti ate omuntu gwe batuleetedde okuba nti no tusiba nga bamulumiriza obubbi embeera gy'alimu si nnungi. Kino kyatwaliriza osooka okukwata Ainebyona Jordan ono bawusa okuva kunyereza kukyagenda mu maaso tujja batubabuulira ebisingako. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.